wenjogera nga tusibula maama waffe. Era basebo ne banyabo, for the comfort of everyone, ngenda kubeera very very brief. Era ebigambo byange ngenda birimitinga ku kukungubaga kwokka. Mbadde mpuliriza okwogera kwa maama waffe Vice President wa Uganda yawumula. Mu kwogera kwe waliwo abagambye awo takubye nnyo. Kale nno nze ebigambo byange bigenda kubeera byakubagiza si kuba. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa maama waffe Joyce Mpanga n'okumuwangaaza emyaka gino gyonna. Ku myaka gino tuba tetukungubaga wabula tuba twebaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'omugenzi. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwa maama. Nze no saafuna mukisa kumumanya nnyo oba kubeera nnyo kumpi naye namumanya nnyo nga mpita mu baana be naddala Oweekitiibwa Mpanga. Tulina eyo enjogera egamba nti omuntu tumulabira ku bibala bye, era ebibala bya maama obiraba very clearly mu baana be. Yakuza abaana abali decent, abalina obwesimbu, abalina perfect integrity, abaagala Katonda, abaagala ensi yaabwe. Ekyo kyakuyiga nnyo. Maama oyo emirimu gye mingi nnyo, naye tumujjukira nti abadde ayagala nnyo Katonda, abadde ayagala nnyo church, abadde ayagala nnyo kabaka we, abadde ayagala nnyo Buganda, era abadde ayagala nnyo Uganda. Twamumanya from a distance. Zijjukira mukyala wange waliwo ekitabo kyeyagula ekyawandiikibwa omugenzi kye bayita It's a Pity She's Not a Boy. Mukyala wange abadde amwagala nnyo era nga mugoberera nnyo, era tubadde tunyumyawo nga ngamba naye kimulumye nnyo kuba nti yafuna mukisa kunyumyako naye bw'osoma ekitabo ekyo n'ebyafaayo bye bikulaga bw'alafubanye nnyo mu myaka gye egy'obulamu okulaba ng'atumbula obusobozi bw'omwana omuwala. Kuba ffe naddala wano mu Africa tugenda tutransforminga butransforminzi okulaba amaanyi n'omugaso gw'abaana abawala. Naye ekyokuyiga ekyo era nsaba ffenna abasobola ebitabo ebyo tubitambuze okumanya okwo okuleme koma ku mugenzi wabula kugende ne ku bantu baffe bonna naddala omugigi okugenda okuddako. Tusobole okukuza eggwanga eppya nga lina double advantage. Buli wobeera mu nsi ng'abasajja bokka be basitulwa ng'abakazi tebasitulwa, woba weerabidde nti ensi eno gye tutambuliramu gye tuwangaliramu eringa kinyonyi kirina ebiwawaatiro bibiri, ekiwawaatiro ekikyala n'ekiwawaatiro ekyami. Ekiwawaatiro ekimu bwe kiba kimenyesebwa nga kiremadde, ekinyonyi kiba tekijja kubuuka bulungi. Oba oli awo yemu ku nsonga lwaki Uganda tetunaba gaininga full potential yaffe. Maama ono emyaka gy'awangadde yafuna omukisa n'akola mu bifo bingi nnyo eby'obuvunaanyizibwa. Nga bwe mumanyi basebo ne bannyabo nti abantu b'omulembe guno naddala abakulembeze ab'omulembe guno buli afuna ekifo eky'amaanyi awo wajjukira olugero lw'Abaganda nti akuwa obwami aba akuwadde kulya. Naye mukyala Mpanga munanjulira nti emyaka gye gyonna gy'akoledde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa erinnya lye teririiko yadde akatonyeze ka corruption. Ekyo nno tukyenyumirizaamu naye tetulina kikubira bukubizi mu ngalo wabula kyogere naffe ffe abali wano n'abali abatulaba, kuba tuli mu mulembe nga si mwami si mukyala wabula tosobola kutunuulira abakungu ba gavumenti bali awo bataano nga bali clean. Bw'abataliiko skando yakubba kino abaako skando yakubba amabaati, bw'abataliiko skando yakubba amabaati kozi nagamba ebigambo byange byakubagiza. Naye ekyo kituwa ekyokuyiga ku bulamu bwa maama nti kisoboka omuntu n'owangaala n'obeera successful n'okuza abaana naye nga n'abaana bo bajja kutambula ng'ensingo bagiralambaza nga bali confident nga tebagenda kuswala olw'ebyo bye wakola olw'obulamu bwe walivinga. Tulina abakulembeze
kandi oba oli awo n'amasaawa za leero wenjogerera bibiri mugenda maaso mu ggwanga muli abaana ba Buganda ne Uganda yonna abalwambibwa ne babuzibwawo nga bwekyali ku mulembe gwa Ameeni. Ebyo nno nsaba byogere naffe nga twerekera maama ono tumanye nti credibility n'obwesimbu bisigala naawe, ate kikyobugagga ky'oba investinze ku lulwo ne ku lw'abaana bo. Basebo ne bannyabo, ebigambo byange muzikirize mbikomyawo nga mbakubagiza abafamire yonna, mukulu waffe ow'ekitiibwa Mpanga ne baganda bo ne famire yonna, ekika ky'Enseenene, tubakubagiza olw'okuvibwako omuntu ow'omuwendo, tusaba obulamu bw'omugenzi Omukama abuumuze emirembe, naffe abakyaliwo atuwa ekyokulabirako tusobole okutambulira mu kkobo eririmu. Oba oliawo naffe bwe baliba batuwerekera baleme kuswala nga batwogerako, wabula boogere nga bali confident olw'engeri gye tunaaba tumazeemu obulamu bwaffe buno bw'oku nsi. Mwebale nnyo, mwebale ddala basemeranyabo kumpuliriza byetusinze nnyo Ssaabasajja Kabaka. Sasosi Bujja